emirambo gy'abatujju ababadde baagala okubeera nga batulisa abalamazi singa ssaawa zino eno tuli mu kwogera actually singa omwaka ogujja okulamaga kugenda kubeera nga kucelebratinga abantu abasukka mu bali eri ba Uganda Matters betumanyi kubanga na bano nabo babeeranga abeegasse ku bali bafiiridde mu kkubo lya ddiini bafiiririra ddiini abe bamanyi nti baneno bandibadde tebalina bo babadde tebalina free will nti tufe mukkiriza okufa olw'eddiini kubanga baneno bo bandibadde babaserwa mpaka without any consent okuva eri oyo agenda okubatulisa bomu naye amazima gali nti emirambo gyabwe gyo gyatwaliddwa era ndowooza gyongere okubeera nga gyekkennenyezebwa n'okufuna identity y'abasigadde kyesitannabategeera owa booda yabadde part of this lady oba musajja wattu bamuyimirizza anoonye akawogo k'olunaku olwaleero bw'atyo n'alugenderamu ekimbadde sitannaba confirminga by the way ate ekyo mbadde sikifuddeko buli wedda wengenda okukola research ku mukyala ono naye ate owa booda ye mbadde sinnababeera nga nconcentratinga ku ye simanyi wa musajja wattu yagambye kasitoma ogenda jangu tugende ogenda olaba kasitoma gw'otutte gye mugenze temugenda kuvaayo nga mugenda tulika mwembi musajja wattu ng'akedde ku makya just imagine situation ng'eyo ng'omusajja wattu akedde ku makya agenda ayiye akawogo anoonye ekyokulya anoonye kyatwalira mukyala we anoonye kyatwalira abaana school fees abaana bakaddamu oba sinakindi nga tebannaddayo kusoma asobole okubeera nga abafuna ogenda okukakana mbu ate bamutulisiza bomu okukakana mbu ate ekinene okukakana mbu ate kiri eri mazima ga Katonda bibeera bitiisa kibeera kyantiisa nnyo naye ng'emirambo gyatwaliddwa okwongera okubeera nga gyekkennenyezebwa simanyi oba banaagiwa ab'eŋŋanda babeera gye bali kubanga babeera basobodde okwidentifyinga nti oyo omukyala taata we y'omu ku beetulisiza bomu ku CPS ezaali batagetinze CPS mu kibuga Kampala kati that means basobola okwidentifyinga yo ba family members ate akaze bwe kaba katambulidde mu family nti taata yeetulisizzaako bomu muwala we yeetulisizzaako bomu tomanya sister woono brother woono anti woono kojja woono kiyinza okubeeramu mu family kati simanyi oweegyo emirambo bagenda gikwasa family oba bagenda giziika mu limbo nga bamaze okubeera nga bagikolako study wano ku SMX Media ngenda sigala nkuwa updates gwe kyolina okukola subscribing and nga notification bell ebisigadde obitulekere